Zanelo abalabi badde final channel tubagala nnyo amanya gange nze Nabanke Mashami sinzidde Yemeni. It is the final channel Zanelo at SPV Graphics. Olwaleero tuze kukola ku story ya Fefe Busi. Banji mbadde mumbuuza Fefe Busi story ki. Of course Fefe Busi kyali wange era nga abayimbi abalala abangi mujjukirako interview gye twakolako naye. Naye kyali wange ebizibu byamujjidde. Ngera story ya Biniganta we najewala wembeera n'abantu bemmanyi mba saagala nnyo kuyingira mu story zaabwe ezo. Naye mumbuuziza banina okubabuulira ddala ki ekigenda mu maaso. Fefe Busi waliwo omukyala yeeyita Laila Namutebi avuddeyo. Kino n'ekitole kyatandika kitya. Tukeera nga ku Facebook kuliko post eraga nti Fefe Busi yali omwana wa Bendi n'amusiiga n'obulwadde. Netugamba yiyi bannaye ate mbu ali lubuto tamulabirira. Of course ngera bwe tuba tunoonya amawulire kwe kugwa kano ka video ka mwana muwala ono Laila Namutebi ng'agamba Fefe Busi naye baali beeyagala naye byasirimu tabimanyi kansooke mukuwe omuwulire. Oba era kyemmanyi bwava ku lubuto okuba yanneekyangirako kale okuva namugamba that I'm pregnant was like waawe ng'alaga ayagala baby naga baby tuzaala ddi watwati nemugamba lukyalo lutyo tujja zaala kulinkiriza kati obuzibu kwe bwava lwalirako Idi by the way kale namusanga with another girl nangamba mu nyumba waliyo omuwala omulala saagala ogendeyo kati nze nange nalina obusungu kuba naffe tunyiiga nange nalina obusungu nekinnuma sareactinga nasirika nemugamba okay waliwo my staff ziri mu nyumba wobifuna onkubirako nembinona oba gwe n'obindeetera nangamba okay enayingira mu gate batwali mu motoka kati okuva n'olwo nefuna ekirowoozo kati nengamba first of all ade tampa anyhow ng'ate mbadde n'olubuto nga nalukulwe nga tampa anyhow tampa sente tanfaako tamanyi wembeera kale nga ye tafaayo tabifaako kati nengamba kale nga sinagamba nga buli omu ngamba kyekyeriira twabootinga lujemu takufaako genda siyana watwali ate nga nange nina okusoma kale nali ngumye nga ndaga nti omwana amwagala Oma nange nenchirooza munengamba naye ngenda fiira future yange kandi jamoto rwali lukulu nali manyinga na kufiirayo. Ekyennaku ekirimu eno story kubeera nga mulimu mbu yajjamu olubuto lwa myezi 5 oba ku 6 okwo tekuba kutta muntu naye ali mu kamera annyonnyola nga bwe yajjamu olubuto naye ogonooza nagwo musango. Anaye abawala kale genda mu maaso tunnyonnyole. Nenga abambi obe bapostinze mbadde saamu postinga kumuwula biseebo biki kuba nange mbadde considering a career ye nga saagala asirane kale fine yangu yandaga omutima omubi tayankola bulungi nenenkeeso nengamba kambi jemu ntandike my new life mwezi omuwera nenkyusa ne line yange yalina na my old number yali agina kati maybe oba yali agikubako nga kyeyitamu simanyi asula nabe waka mbadde njogeranga nabo era waliwo mbadde singa kwogera na Mariswene nga munyumiza kale live stream nga nkyalina olubuto nga mugamba Mariswene nefefe tanfaako kiki awaffe bangobayo because of him tambuza nga ko where do you stay tambuza nga how do you live kale nga tabifaako nemugamba Mariswene ngenda kujjamu olubuto nga mpulira kale nange binsobedde nga ndi confused nze nanga ndi awo sikyabitegeera olinga akanya kumunda tolujjangu ke kale nga bangamba tolujjangu nenga sina wembeere waka bangoba my friends tebasawa kundabirira olubuto sirwaabwe yeah something like that nenga abadde njogeranga nabo ngera bakimanyi era newe nalujjamu Topboy nambuuza Leila wajjamu olubuto nemugamba nalujjamu nambuuza do you still talk to Fefe nemugamba sogera namwezi kubanga sawa kujjamu olubuto nsigala njogera naye. Ekizibu story no tengattira bulungi. Waliwo wannyonnyola nti bangobe waka. Ate mama wange yali amumanyi. Biki we bityo. Naye nga yeyo story ya Fefe Busi. Simanyi gwe bw'ogitegedde. Naye nga abawala mwena gye muli. Abayimbi bano basita. Oba basita bonna sijja gamba bayimbi bokka. DJ, ba radio presenter, aba TV. Kyemanyi gwe oba olaba eyo oba wegwanyiza omuntu oyo. Naye nga tonnaba kusalawo kugamba nti kanfumbirwe oba kankole kimanya muli bangi mwenna mutunuulidde oyo omu
kati ofunye kukakasibwa kiddala nti ye gwe okitegeera sigamba nti mubaagala ne waliwo decision ezimusobola okwagala omuntu n'ogamba naye waaye ebyokuzaala kanjira nnindako oba osoma olina future yo gy'otunuulidde kino kyandibadde kitwala n'obulamu bwo olw'omukisa omulungi Katonda yakuyamba nazza bibye wooli kale sijja kusala musango naye nga yeye emboozi abagimbuuzizaako emberedde nzibu okukola kuba omuntu ono mumanyi emberedde nzibu naye mbadde nnobba wa mawulire ago katusooke tuwulire ku mwana muwala ono n'abankema Shamim okuva e Yemen. Uganda ekitegeeza abantu abali wabweru wa Uganda bayinza okwawera ne miliyoni 5 kuba nfuna amasimu okuva e China, South Africa, Yemen, Oman awo wonna mu bawalabu naye n'abankema sooka otumire ku bantu bo tulabe. Mbagala nnyo mwena abali Uganda mbagala nnyo Zanero okwagala nnyo wetuweereza bambi mwongere okusubscribinga mwebale kubeerako mwebale kufuula the final channel kikyeri bambi Zanero tukwagala nnyo nze ndi Yemen naye tukulaba mwebale nnyo tuweereza webale tuwa ebyakabi bambi tukwagala nnyo tukulaba ntumiddeko nnyo kuba mikwano gyange giri e Uganda ntumiddeko sisters bange ntumirako muwala wange Mariam Uthman ne Fred. Thank you so much Zanero, bye kale era bivuddeko ebyo post gye bapostinze kuba era sina kyemmanyi nze mbadde saana kuvaayo byogera kuba nali neesonyiwa that life nga fefe namuvaako naye era kwe bivudde byonna kuposting ebyo bintu ate kati bo balaga mbu banyigidde nnyo banyifu gyendi abamu mbanyonyola tebanzikirizaamu nabagamba saa biposting ebyo bintu singa nayagala balabisa singa nakikola luliŋŋamina n'olubuto. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics gamba bugambi goye naali eyo ng'oyagala okumpeereza ka video ko ogenda bugenzi ku Facebook gye bayita the final channel kwojja okujja ennamba eyo ya Airtel oba Wariidi kwojja eyo ennamba n'orecordinga ka video ko n'okansindikira nze maaso olwokatuusaayo otumira ku bantu bo 1 2 3 kasita recording ebeera nga tesussa dakiika. It is the final channel. We out for now.